media yafetu kusensonga tebakukwata obabisumulanga mweri bagisumulanga mweri bangamba njaga natya naye nasigala nga sinakola ki sinakitegeera kyo kituufu nali simanyi kintu kikwatagana nanjaga bangamba ice and one laptop two laptop or three laptop yali ice one laptop nga mulimu cocaine cocaine zaali kilo 2 ice nga mulimu kilo 4 nga bangamba we arrested you njaga ngamba banaye nga ntandika okwewozaako ngamba banaye bangamba bwe batyo ngamba siki sibyo sibyange nze byo sibyange nabire papula sibyange mbadde nkozesa buki bikozese naye bebe nana byogera bamaze kunteeka munda nga mubuuza nti katogo omusawo nangamba omusango munene nnyo enjaga nti kati waliwo abasajja abangamba nti gwogenda ku kalabba Nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Can't that thing run no your night. Seek the put to one night. Nairo akro ya sing. Seek the put to one night. Can't that thing run no your night. Seek the put to one night. Can't that thing run no your night. Fumba bulungi n'okusingawo. Tunda bulungi n'okusingawo. Ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo. Bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Was it yesterday? Okay. So yesterday was zenga. Was the program yange oba naye wabadde ne program? Nze wanfunira transport ntambula butambs. Omanyi namala emyaka mingi nga sitambula kati ntambula butambs. Tasobola bula transport nawe oli musama. Bula nezokulya nezibula. Kizibu. Lwaki? Yes, that's the problem I have. Okimanyi n'ekizibu ekyo. Ne bwe ngenda ku dduuka kugula kintu eky'olukumi mbagala kimpa ku 5. Anti olina ssente era ozirabika. Allahu akbar. Bambi inshallah. Njazifuna. Enderi. Wabadde ludda wakozi? Malaysia. Kati oyinza okubeera mu kkomera emyaka 12 n'oba ne ssente nga zivudde. Myaka 12 gy'omaze mu kkomera? Myaka 12 egyekutte. 12? Egyekutte. Emyaka 12 bannayuganda bali batandise okugenda e Malaysia? Nayingira prison 2000 the end of 2013. Okay. Tuli kwa SB4 Media tugusa ensonga tuli ne Rashida amaze emyaka 10. Myaka 12 mu kkomera ate nga tali mu Uganda bamusipira Malaysia. Sembere ulirize emboze nofunemu ekyokuyiga oba oli awo alime kugwa mu butego bannayuganda abasinga bwe bagwamu. Ngenda kusooka ntumire ku baana abali e Cambodia. Abali mu kubonabonera Cambodia abasibibwa n'abakomawo mu kulika eyo nina kabana bangi abankubiranga bali Cambodia eyo. Era simanyi kino ekintu ba gavumenti genda kikola etya kuba yagenda South Africa nejja aba South Africa boy abajjayo. Naye abaana bangi abali Saudi Arabia bali Cambodia abaana bali Cambodia bonna basiranirayo. Simanyi ba gavumenti n'ekyo ekintu ekirowoozaako naye mbatumirako
bijja kuggwa. Olaba n'ono yamala emyaka 12 kati ali mu Uganda. So banaffe Nairo Agro Industries batuteekamu akasente bakolera eŋŋano, sabbuuni wamu ne butto. Nawo osanga eŋŋano ya modani oba sabbuuni wa modani kabibuto wa modani gula buguzi. Nawo osanga eŋŋano ya Nairo sabbuuni wa Nairo gula buguzi. Batuteekamu akasente. Twina shida omusama omusama wakomawodi nakomawo last year. Okitegeeza oluddemu. Nakomawo last year Mugomwenda. Wagenda okudda Uganda ng'eri etya? Nga ekyuse nnyo mpaka nakati sinagitegeera. Si kyangu kyakugimanyiira okutegeera. Ku lwaki? Bingi ebyakyuka. Ngaki? Uganda yakyuka kugamba sigitegeera nnyo ekyannemye okukola ki? Ate waba wadda Masaka gy'obeereyo Jangwa ne Kampala. Ne Kampala mbeeramu naye nti lwakuba e Masaka tewanyanguyirako nti Kampala embeera ate nzibu nnyo etya okubeera awokusula. Wali noonya muntu gw'osula naye wafuna wawasa? Leka gwe naawe. Kampala wano tusobola kula wakusula. Wabula. Kodi wina bana abasajja nga mukazi we yanoba nga asula mu nyumba ya bisenge. Nfunirayo omwampa ekisenge mwe mba mbeera. Leka gwe. Omala okoze ki? Omala oseggobye. Obulimu gwe tegufudde. Allahu Akbar. So, to Kampala tosobola kati wasuzeewa? Nasuze wa sister wange. Most of time jesula Kasubi eyo Kawala. Era gy'ovudde n'ojja? Wange ngali mu Entebbe nawulidde ng'agamba nti oli Entebbe. Ade Kasubi Kawala eyo. So, tutudde ku mboozi y'e Malaysia. Myaka 12 ng'oli mu kkomera. Myaka 12. Bansalira emyaka 17. Ogisalaasala wasigala emyaka 12. Kuba babala buli mwaka bajjako ennaku 2. Nga twogera ku Malaysia. Malaysia eri ludda wa? Eri mu Asian country. Malaysia wali ogenze okolayo? Wali ogenze okolayo? Nali ngenze kukola Malaysia. Malaysia obimanyi ebye Malaysia. Emirimu gye Malaysia ogimanyi? Wali ebiyumba? Wali ebiyumba. Ate wali biyumba byakweyiya byakwetetenkanya. Malaysia? So wali ogenze kukola? Wane Uganda wali tukola? Wane Uganda? Nali sikola. Olufuna ntya diru ye Malaysia? Waliwo eyampa connection mukwano gwange eyasooka okugenda. Waliwo omukyala yamutwala, ye mukyala nange yantwala. Olwo bakukwata bati wali omaze ebbanga ki bakukwatira? Nga maze 3 years, nga maze emyaka 3. So tutunulire embeera ng'otuuse Malaysia. Wagenda otuuka Malaysia ng'embeera eri etya? Embeera yali okay, yali okay at first. Embeera yali okay, era obuzibu bwe nafuna nti bakola ki? Nakwatibwa. Nakyentegeeza nga onova n'ogenda Dubai togendangayo, panze manyi Dubai. Togendangayo n'otuuka eri obudde mbawalabu basimanga bagundi. Malaysia when natuukayo natuukira mu ba Africans Bannayuganda baaliyo nga bangi. Aba Nigeria, aba Cameroon. Then oba otuukidde mu baddugavu banno oba tokola ki? So bo bakuyisa batya? Yeah, it was very difficult. Byali era nga nabyo si byangu kuba emirimu egyali gitututte tegyali myangu. Gyali myangu gya kukola. Yes. Nga si myangu batya? Like nga mizibu mikakali? Mikakali. Nga mirimu gino mugikola ku Bannayuganda oba? Ba Nigeria, ba Cameroon. Nkatongamba otya nti wanze waliwo ekintu kyenneebuuza ku mukazi. Kale ozze ofunye omulimu mulala yakuwadde omulimu ki ekigufuula omuzibu kusinziira ku kyemmanyi ku mukazi? Kisinziira ku mulimu ogwo gw'oba okola.
mulimu emirimu emizibu nga mizibu nnyo gyakukola. Actually how to say kyogere ntya tujja jogera off camera ndowooza. So mu kukwata ki kyakukwasa? Bankwata njaga yankwasa. Waliwo engedde mu ddiru y'enjaga? Nali siri mu ddiru ya njaga. Nali mbeera n'omuwala. Omuwala gwe nali mbeera naye yalina omusajja nga mu Nigeria. Nga bakola bizinesi eyo naye nga nze sikola ki? Simanyi twatusharinga nnyumba. Ennyumba eyo waliwo omwami yali yagindekera. Kale bwe natuuka e Malaysia waliwo ebyajja bibaawo ningenda nembeera ne mukwano twali abawala basatu mu nnyumba ffenna nga tuli Bannayuganda era nga tuva ku kyalo kimu. Kati ne tufuna ennyumba eyaffe. Bwe twafuna ennyumba eyaffe wajjawo obutakkaanya waliwo omukwano gwaffe eyatuyitamu ng'afunye omusajja ampangisiriza ennyumba endala amufulidde apartment endala. Kati ate n'agenda n'ajjayo ziri ssente za deposit ewa landlord. Landlord gwe kati ate n'atatugamba yatugamba deposit amaze omujjayo n'agamba landlord nti twagala kuva mu nnyumba naye ate ffe teyakikola ki teyakitugamba yatuleetera buleetezi deposit waffe ku mmeeza ng'ate deposit oyo akaseera yali tamala kusasula nnyumba oba olina okusasula deposit then osasula ne rent. So twali tetwetegese awo buli omu n'akwatalire twali basatu oli yali afunye boyfriend we nga mpangisiriza ennyumba then me n'omuwala omulala buli omu n'agenda lulwe. Kati nze gye nagenda ninfuna room ebyebweru omuntu aba alina ennyumba akupangisa room apartment gwe n'ofunako room emu. Kati nafunako room emu nimbeera neggaayo okumala emyezi gyalinga 6. Gayi naddayo Nigeria yali mu Nigeria. Wafunye mu Nigeria? Nga mpangisa mu nnyumba ye. Naye nga temusula mwenna? Anti ennyumba apartment eba ya bisenge bisatu. Then I just take one room. Kati mba nsasula eyo room. Kati Gayi bwe yali addayo e Nigeria yangamba yaddayo. Naye aba alina okugyayo ssente ze za deposit. Nangamba kiba kisoboka nze musasule ssente za deposit nsigale mu nnyumba eyo. Then nali njagala ennyumba ninfunayo omuwala omulala awo Munnayuganda. Kuba ssente zali mu 15,000 eza ringgit. Ningamba omuwala Omunnayuganda aleeteyo 2,500 nange ndeeteyo 2,500. 15,000 mu Uganda zirimu nga mmeka? Oba kati olowooza nno nkyabijjukira. Emyaka mingi. Ebyo ebiseera 1,000 lwalingamu emitwalo 1,000 kyalinga ekyabeerangamu emitwalo 7 ebyo ebiseera 1,000 nga lulimu emitwalo nga 8, 7. So ndowooza ziba mu bukadde nga 2.3 oba 3. Kati omuwala n'aleeta 2,500 nange nindeeta 2,500 ne tusasula omusajja n'atuwa ennyumba ye nga addayo Nigeria ne tubeerawo. Kati tewayitawo bbanga ddene oyo omukwano gwange ne bamukwata immigration n'emukwata nga Munnayuganda ng'ali mu overstay. Immigration bwe yamukwata n'entandika okunoonya abantu abalala bensharinga nabo ennyumba because ennyumba eri ebeera expensive tosobola gisulamu bomu. Omuwala gwe nafuna Munnayuganda ng'alina boyfriend we mu Nigeria. But naye nga ba-acting nti basoma ba student basomera mu college emu bagiyita Lincoln e Malaysia. Kati nabeeranga nabo naye nga simanyi nti omusajja akola ki akola ebyenjaga nga wabula kye sitamanyi mpaka kati nti omuwala yali akimanyiiko oba yali takola ki takimanyi oba omusajja amukozesanga kuba abasajja Abanigeria bakozesa abawala bangi mu nsonga eyo yaki ey'okutikka enjaga nga abadde tamanyi ki kyakoze eki. By then waliwo omuwala yansanga namukomera ali muwala Munnayuganda babatikka enjaga nga tebamanyi. Waliwo omuwala yali Munnayuganda yansangayo mukomera naye ngene gye bamukwatamu omusango gwe bamukwata ye kyamuyamba nti Abannayuganda tetulina rekodi mbi akuba nti tuli mu gundi gino Malaysia tetuli nnyo mu bintu byanjaga rekodi gye mulimu rekodi gye tulimu birala naye bino ebyenjaga tetuli mu rekodi eyo ya byanjaga. So omuwala oyo gwe mbadde ngamba sorry nti bamukwata omusajja mu Nigeria yamuyita yatandika mutwalawo nga girlfriend
namuyita namugamba jangu mperekere ku Nigeria ina ddiiro alina enjagalo wa mtu amuyise naye yali amuyise yali poliisi naye nga tamanyi kati batuuka we balaga Nigeria alaba nti poliisi kuba abapoliisi be Malaysia ne wabanga bali mu leya balina engeri gye ba actinga n'okola ki nomanya yawo omuwala namugamba nti era mu bbeere teeka wansi w'ebbeere okitegeera omuwala nakwata nga ye byakutera kolaki tabimanyi naye nti ekirungi ekyaliwo nti omusajja oyo poliisi yali emulondedde nga bamumanyi nti era bakwata omuwala oyo ne bamukwata ne poliisi abaagaana kati obuzibu bwe nnafuna okuba nti omusango gwangendako nnyo nti nze bankwata nga ndi bwogo by that time nali overstay ng'oyo omuwala gwembeera naye mu nnyumba nga ye ayina ki ayina visa ngali kuolwo omuwala ye bamukwata bamusiba aliwa wano gwe bakwata n'enjaga mu bbeere bamukwata bamusibira eyo story nagimanyira mu kkomero yansangayo nangamba nga mponye kimanyi nti nange badde bankute n'omusango bagunzigyeko kuba oli omusajja adde bamumanyi nti enjaga badde agitambuza adde bakugaba omanye Malaysia basooka abasirikale ne bakukozesa bakukozesa emirundi nga gye baagala ne bamala ne bakolaki ne bakwata kuba emisanga giri emirimu egiri e Malaysia kabe mu bannansi bennyini egisinga gyanjaga bagirima enjaga mbajoga enjaga ngamba ku njaga ya gundi drugs ice cocaine tea balina heroin balina ebika by'enjaga bingi sigamba ganja so kati gwe bakwata batya naye wali ogiyingidde ng'ogitunda nali sigitunda nali sina kyemmanyi nali sigirabanga nako bwe bankwata omusango gw'enjaga anti badde nkugamba omuwala oyo gwembeera naye omu Nigeria omuwala omunauganda gwembeera naye nga alina boyfriend mu Nigeria nga tubeera nabo muki nga mbeera nabo mu nnyumba kati naye nga nze ntambulira ku bipapula bya muwala oyo kuba omuwala oyo yali alina akatabo nga kali valid nga nze ni mu overstay ajjukira bano abantu tebatwawula nsobola okukozesa ebipapula ebyo nimbitambulirako kuba bibeera biri gundi bibeera biri approved so omuwala oyo yali asiba nviiri ng'asiba enviiri ng'atunda obuviiri naye ng'akolera mu nnyumba yali talina saloon mwakolera ng'akolera mu nnyumba kati olunaku olumu nali njagala kusiba nviiri nange njagala kusiba nviiri mugamba njagala nsiba enviiri nagamba alina buwiivu bwaleeta okuva Hong Kong mbulindeko we bunaatuuka bwe mba nkola ki bwe mba nsibako nimugamba nagamba bwoba osibako okuba buno obuviiri bwe tulinawo buki bukadde bubi si bulungi buno obuviiri bwe baleeta bupya babundeetera bw'ojja okusibako naawe konze kale tewali buzibu kati lwali olwo olumu nga tebaliiwo bakeera bukezi ku makya ne bagenda balaga nti bagenze ku ssomero baŋŋamba bagenze ku ssomero naye ate baali tebagenze ku ssomero bo baali bakimanyi nti emaali yaabwe ekola ki ejja omuwala nankubira essimu nagamba Rashida nti tuli ku ssomero naye ebintu byange bino byenagamba buviiri bwange dryer zange biva e Hong Kong bikola ki bijja nyamba okozesa ekyo ekipapula ky'olina obikole ki obinzigireyo by that time nali siri waka nali nina we nagenze mbawala abalala bannayuganda mikwano gyange nimugamba naye waka nga sikola ki siriyo tugenda kikola ate n'akatabo sirina katabo kali original nina bipapula banaabimpa nangamba atewali buzibu gwe balage bulaze ebipapula nze ngenda kwogera nabo nti kale nimugana naye bawe gundi bawe location wawe nkola ki wendi kuba we nali ekizimbe kye naliko ne we nali tewali ki tewali wala ne babawa location we nali ne bajja we bajja we batuukawo baali batuukawo bajja bagira ku simu yoli oli nga yakola ki yalagirira nga yankubira nti kati bakoze eki batuuse nga nfuluma wabweru nga bambuuza yegwe namatovu nga mbagamba yenze kuba bye bipapula bye nakola ki byenna nga bajjayo box nga bagimpa nga bangamba kola ki sayininga nga nsayininga nga bangamba ofunye ebintu byo ntiye naye nga nsayininga bwe nti nalaba abapoliisi kuba byebiseera bantu batukwata nnyo immigration bakwata ninda abapoliisi nabalaba ningamba naye nga nze ndowooza ba immigration kuba baali batukwata nnyo ninga eno si immigration naye nga box maze ogikola ki ogisayininga naye natya ndowooza nakana eno erayuka immigration mala okukwata ebox bwe nti nyingira
munda mu nnyumba nga bansalako ngenda okutunula bwenti nga buli side wali abapoliisi kubanga waliwo emmotoka ezaali zeetalaawo waliwo pikipiki ezaali zeetalaawo it's apartment mubeeramu enguudo bwe ziti okitegeera kati nga bali omwo bali mu kwetala ziringa villas nga bali omwo bali mu kwetala ngenda okulaba nga bansazeeko bansonga nina passport my passport is in school ntandise okulimba nina passport yange nzimanyi nti bazze kunkwatira ki bazze kunkwatira ba immigration bankwatira akatabo kuba saakirowooza bansongamu mmondo bakambwe omusango gwe naliko ogumanyi omusango gwenjaga gwe musango gukyasinza obunene mu Malaysia n'oba nga watta muntu omusango gwenjaga gusinga okutta omuntu oba nga watematema omuntu n'omusalaasala obufi nene bakwata ne 100 gram gwe musango gukyasinza obunene gusinga n'oyo akutta omuntu n'amutta. Lwaki? Kulwaki? Anti bagamba nti kasita bakwata n'enjaga oba tosoomu gwoba osse bangi gwe musango gusinga obunene gwe kyoba omanya teri musango gusinga bunene mu Malaysia gusinga gwa njaga. So bakusongamu emmundu? Bansongamu emmundu nga bangi mu butikitiki awo ndowooza mu ddakiika nga 10 baali bawera 10 ate yali Interpol eyankwata eyansalako nga bangi bagenda okumaliriza bati okunkwata naye nga tebannankwata bwe baŋŋamba put your hands down put your hands up nga nze ni mukulajana nina akatabo kange ebipapula mbikola ki mbibalaga ne baŋŋamba no put your hands up down ne baŋŋamba nteeko omutwe wansi ninteeko omutwe wansi naye nga ndi mukaba ndi mukulaja mbaga ebipapula byange mbirina ne baŋŋamba okay it's okay ninteeka emikono negiteeka emikono waggulu ne bamala ne bagiteeka emabega ne bagisibako empingo ne banyingiza muki ne banyingiza munda mu nyumba mwe nali mwalimu abawala mikwano gyange be nali ngenza okulaba nabo ne bakola ki ne babakwatirako ne baaza ennyumba bwe bamala okwaza ennyumba ne bamala ne batukuŋŋaanya ffenna ne babuuza abaana obutabo bwabwe abalina obutabo ne babuleeta abali basinga bali tebalina buki butabo nga bali mu overstay bali tebalina visa nga bali mu overstay nga batubuuza mumanyi lwaki tubakutte nga tugamba yes wino nga nze ffe tukyali ku kiri nga ffenna tulowooza nti batukwatidde ki butabo batukwatidde overstay nga batugamba eyo box jo receivinze ogimanyi nga bagamba yes I know nga bambuuza yaani nga bagamba yange era ekyo ekintu ekimu ekyansibya kuba nakkiriza nti box eyo ki yange nga bagamba yange because nti epapula nalimbira nga so akojjako nti eyo passport si yange by that time even I don't know what is inside nga simanyi kiri mu box eyo so bwe bambuuza box yona bagamba yes njagala kwetaasa kuba by that time nga oba oli mu overstay ng'obadde okozesa epapula by'omuntu osobola omukubira n'akusindikira akatabo asobola okukakuwa n'okandeetera nze ninkola ki kati nali sobola kugamba nti box eyo si yange manyi mulimu buviiri yanga mulimu obuviiri ne dryer zino zi hand dryers nga banga it's yours omanyi kyekiri munda ngamba yes I know nga bambuuza ki ekirimu ngamba mulimu obuviiri wigs African hair Africa biki ntadde waawo bigambo bingi nga bangamba okay let's open we see what is inside nga bangamba ffe tulowooza nti buno si buviiri bwe bukola ki bwe bulimu mulaka mulimu bintu birala nga tuwunga mbuuza mulimu ki nga sikirinaamu even nakirowooza nti musobola okubaamu ki enjaga nga bagamba drugs by that time nze nga drugs sibitegeera nnyo nga manyi nti drugs okay twalina okutya kungi nga tulina byakwogera nnyo nga basumula bagenda okusumula munda mwalimu laptop nga mu laptop omwo mwe basiirinze enjaga mwalimu laptop zaali laptop 3 oba laptop 4 bwe wati nga bazijjamu ne bajjamu buli kimu ne bateekamu laptop bagisaanukula ne bagiyiwa buli kimu ne bagifiringamu ki ne bateekamu enjaga kati ate bo bakikola nga nti be bagipaakinga namu
because the way they do it ate era ndowooza okuva ku DHL baba amaze okebera boxes baba azikebedde ne baddamu ne babisiba ne babireetera banyeni temwalimu buviiri temwalimu wadde ekintu kiyitibwa nakaviiri mwalimu njaga yokka kilo 6 n'ezigwamu byeyalimu kati babiŋŋamba awo njaga bajopininga nawe woli bajopininga nawe wendi awo kati nze baŋŋamba mu njaga nasooka kulowooza njaga gye mmanyi ganja kuba enjaga yeganja yo nali ngimanyi nga manyi nti ganja kati bwe bandaga nti ice ekyo era saakitegeera kyannema okutegeera kuba nze nali sirabangako ku ice afaanana ice drugs enjaga ya ice gubaawo guba nga munnyo nga bonna abakazi bebakozesa okugira water otegedde ebyamawota ebyo sibimanyi ebyo sibitegeera ice gubanga munnyo gubanga munnyo actually by after that namala ninjimanya enjaga kuba mukomera mwe badde eyingira ebadde eyingirira ddala bana bagitunda munda kati bakukwata awo babisumululanga mweri baŋŋamba njaga natya naye nasigala nga sinnakitegeera kyo kituufu nali simanyi kintu kikwatagana nanjaga baŋŋamba ice and 1 laptop 2 laptop or 3 laptop yali ice 1 laptop nga mulimu cocaine cocaine zaali kilo 2 ice nga mulimu kilo 4 nga baŋŋamba we arrested you njaga nga mbagamba bannaye nga ntandika okwewozaako nga mbagamba bannaye awo baŋŋamba bwe batyo nga mbagamba si byange nze ebyo si byange nabira epapula si byange mbadde nkozesa buki bikozese naye ebyo byonna nabyogera bamaze kunteeka munda bamaze kunteeka mu lockup mwe tutandikira before nga tetunagenda mu prison wenabagambira nebagamba ebintu tebyabadde byange ne baŋŋamba the no was not mine naye nga biri muki mu ngalo zange which is nti baba bamanyi omuntu nanyini byo naye nti mu time mwe bakutte gwe badde basuubira okukwata sigwe bakoze eki sigwe bakutte kati tekina kyekisobola kukola ki kutaasa oli iona ye abaali kugundize manyi bafanye okulankisiza abo okusinga ku bulamu bw'abantu agamba gwe tusanze yegwe nanyini kuba kyaliwo mu time eyo nga bankutte actually nanyini njaga yaliwo awo naye nsisamanya era bamugoba basobola omukwata n'abaleka bamulaba kuba bajja nga bakimanyi nti yeye baba babamanyi kati ate bwe bankozesa okulisiivinga enjaga eyo tasobola kukozesa kulisiivinga njaga eyo n'abeera wala ekyo nakimanya ndi mukomera aba wali abarawundi buli kigenda mu maaso abakikola ki abakiraba era singa nascapinga nimala nga enjaga eyo njikutte nga tewali poliisi enkutte yali ajja kujja nsanga wambu aŋŋambe box gimpi wali omumanyi gwe nali mumanyi nali nsula nabo mu nnyumba nali nsula naye musemuvumba kati tebamukwata tebamukwata yadduka buli n'ogenda mukomera bwento nengenda ne banyingiza mugundi ne bantwala mu lockup ninnyonnyola basooka ne bantwala ewaka wetusula nabagamba nti bantwala ewaka wetusula wali siwe nsula mbadde nzizeewo buzire bagamba kijja kitya nga olisiivingiddewo njaga kati ate waliwo n'ekintu ekirala awo waliwo ekintu ekya setup waliwo ekintu ekirala awo ekyajja kibaawo kubanga omulenzi omusajja oyo omanyi abo abatunzi b'enjaga baba n'amayumba mangi taba na nnyumba emu kati wali ewange wabeerangawo ekirungi ekyaliwo nti baali tebaterekawo njaga naye awo wennyininyini we bankwatira apartment abagayi balinawo apartment naye nga simanyi nakimanya luvannyuma nga ndi mukomera kuba poliisi weyagala omukwata bwati bwe yadduka yaweta dda mu nnyumba which means nti waliwo apartment gye bamanyi kati we nabagamba nti ndi awo kyabanguyira kyabanguyira nnyo te awo oli nti akatubagambe kyova labaga akatubagambe tebankaka kugenda eri ewaka banga akatubagambe bajjaawo kuba wali kumpi newe bakola ki newe bayina ennyumba endala so ogenda mu kkomera walisanga otya very difficult ekomera
Ekomera zibwe komera bbi kyekyo kyensobola okugamba anti bagamba nti bakusibira oba ate ewaka amakomera g'ebweru wairi naawe si bweru Malaysia abamanyi abaana baagala okugenda e Malaysia balalo balalo mbu waliyo ssente tewali ate bajja kufunirayo ebizibu bingi tebagenda kuba ekisookera ddala tewali muntu yeetamwa muddugavu nga mu Asia twanti bagamba Abarabu tebaagala baddugavu n'omuntu asinga obutayagala muddugavu ye mumale ate nga bebawagira banyinaffe abali eyo abaana babawagira omumala awagira omuddugavu omuwala awagira omuddugavu baagala okubagira anagambye omumale awagira omukazi omuddugavu nze banga yenamala e Malaysia nga wemba nyimidde kusisalako omumala ayimirira nti ayimirira mbu anjagala neetaaga oba ayimirira nsanga omumale mbu alina omukazi omuddugavu baddugavu bokka mpozi kyosobola ogamba nti abakazi abamale baagala nnyo abasajja abaddugavu naate nabo babaagala bakozesa batya anti abasajja baabwe banafu abasajja baabwe banafu ate era yensonga ki abamale batwetamwa nnyo kuba nti abasajja abaddugavu bababbako abakazi era osanga n'abasajja abaddugavu nga luwo second zeeza ekyo sikimanya second zeeza anamala agenda e Malaysia bamudipotingirawo bamudipotingirawo namugamba ddayo ewammwe byebyawo nga bankwata munaye nga bankwata natandikira mu lockup nga ngenda muki natandikira mu lockup nga nzijjako statement nga addamu ansomera omusango wagutegedde nera nga sinagutegeera olwo gugaanyi nedda siguganye sinagutegeera bansibyeko ogwenjaga simanyi kitegeeza ki kigenda kuntwalira na bbanga ki nga mubuuza nti kati ogwo omusango nangamba omusango munene nnyo enjaga nti kati waliwo abasajja abangamba nti gwogenda kukalabba bagenda kutta bankoleranga sayini z'okunzita ningenda ningamba abasajja nga bangamba bagenda kunzita bano abasirikale bajjanga wali ku lockup mwetwali omutwe basaba ne bayita amanya gaye ne bambuuza ani gwe bakutte n'enjaga bampitanga Namudu kuba ge manya agaali ku gundi ge nali nkozesa ani gwe bakutte n'enjaga ngamba yenze nga bangamba gwogenda kukalabba ogenda kufa amanyi natuukako kukalabba notafa nivaayo kukalabba natuukako banteekako kukalabba kisoboka banteekako ku death sentence tewakatuukirako ddala naye bakuteekako kubagenda kukalabba olwavaayo otya wavaayo otya Katonda yannyamba bibaga bituufu bituufu lwaki si bituufu like olowooza nti byaki story si story n'otuuka ku be bagenda okutta nabakuggyako ate nakola appeal mu federal court nagenda ku federal court kubalamuza abataano nabakusonyiwa omusango gwange ne bagussa ne banteeka ku myaka 17 neera waliwo process awo kuba ne minisita Sam Kuteesa yabiyingiramu mukyala Hanifa Kawoya ebibyo minisita Sam Kuteesa yabiyingiramu naye nga time gyeyabiyingiramu nga talina kyasobola kukola ki kunnyamba kuba bwe baba nga bakuwadde death sentence gavumenti erina kyesobola kukola kyembuuza kati yabiyingiramu ati gwe wamuwandiikira mikono nina mama wange yagenda mama wange omuto mama wange omuto yagenda bwe banteeka bwe bansalira omusango gwa kalabba nakuba essimu nalina essimu awo kuba nali bagenda okunsalira omusango gwa kalabba nga maze already emyaka 8 nga ndi munda kati egyo emyaka 8 gyonna nga kwendi ku limandi mpozi ne ku RTMR is appeal court kuba ate nasooka ne banta ne baddamu ne bankwata
okusinziira ku mateeka gaabwe. Olwo bakutanga bategedde nti musango togulina? Nali mu high court banta. Bantera mu high court, omusango nagusinga mu high court. Osinga otya omusango gw'enjaga? Mu high court. Malaysia. Anti njaga manya tegaali gange ate namala ndeeta akatabo kange. No, kozi walina akatabo? Nalina akatabo. Naleeta akatabo kange ne batula mu katabo kange ne bakonfaminga si kange wabula ekizibu ekyaliwo nti wali nga bankwata bandikodinga we nagambira nti yes, it's mine. Na walala we bankwatira nti sign signature yali ki yali yange kati nga bagamba tusobola kusayininga ki naye ate wali omulamuzi wa high court n'agamba kisoboka kuba yali tamanyi kiri mu ki munda ne banta. Awo nali nakaweza emyaka nawoleza emyaka 6 nebakutawo banta DPP nankwata munda mu kooti omwo mwennyini mwakuteredde mwe bakwatira kati bwe yankwata nantereka ku nantwala ku immigration bwe yantwala ku immigration banterekayo omwezi mulamba. Actually immigration teteeka mwezi mulamba, immigration ekoma ku weeks ezi 2 ne nali sina ntaasa kundeetera gundi proofs bipapula binziza Uganda embassy ya Ghana. Wakutera ku immigration wafune bipapula dda wafune ngo waisa week 2 nga piru tenajja osobola okudda naye nze weeks zawere 2 nimpeza weeks 3 nimpeza omwezi nga tulina mikwano gyomo emikwano nagiina naye embassy yagaana okumpa ekipapula nakubira embassy ne bagaana okundeetera ekipapula bagaana okundeetera ekipapula so bagaana okundeetera ekipapula nali ndi awo nga bampise mu court of appeal ne bantwala mu kooti y'abalamuzi abasatu bwe natuuka mu kooti y'abalamuzi abasatu ne banzikomyawo ku limandi awo nezaayo nimbeerayo ku limandi okumala omwaka gumu n'ekitundu ne baddamu ne bampita mu kooti. Bwe baddamu okumpita mu kooti ne bampa dead sentence ne bangamba genda kalabba. Olwo bagikuwa ng'obitegeera? Bagikuwa ng'ogitegeera? Dead sentence? There was so many people there. Waliyo abantu abalala sinze yali asoose. N'owulira otya? Olwo omulamuzi asazeewo nti ogenda ku kalabba wawulira otya muli? Nanti tulina Malaysia balina amateeka tulina law court bw'ogivaamu n'ogenda mu high court bw'ova mu high court n'ogenda mu court of appeal that is federal n'ogenda mu court of appeal kati court of appeal jukira high court omusango nagusinga court of appeal ne bampa kalabba ne bansindika kalabba kati bwe bansindika kalabba ku kalabba okwo ninkola appeal ninkola appeal ku balamuzi abataano federal court kati ku federal court nekkiriza appeal yange ne bampita naye awo era waliwo byebyo okuba era that is the procedure bw'oba olina okutambulira mu ki bonna ffenna mwe tutambulira omwo tekiriiko nti nandigambye nti oba gavumenti Mr. Sam Kuteesa yakiyingiramu naye nga gega amateeka ffenna ge gatufulumya kati federal court eyo kasita abalamuzi abataano bakusuula oba tokyalina mukisa. So bana bakutwala kalabba nabakozaayo mu kkomera bantu kalabba banziza mu kkomera naye ate oba okyusiza gundi ekifo oba okyusiza blocks waliwo blocks z'abakalabba. Block y'abakalabba eri etya? Ebeeyo waggulu oba tolina gw'olaba ate mu luumu obeeramu bomu abeera dark room. Kati muli yadde ettaala? Ettaala ebeeramu naye bagikuteerako obudde bwe baagalira. Bagikuteerako kasaawa kati ne bagijjako wawo ng'ogenda kulya. Mubaamu ekizikiza? Mubaamu ekizikiza obeeramu awo bw'omu. Temba yadde akamooli mosiza? Mubeeramu obumooli mubeeramu n'amadirisa naye nga baagakola ki baagateekamu wires nga just muli katini nnyo naye era ebbugumu liba lingi kuba Malaysia yo nga Malaysia ekola ki eyokya. Lumu wagimalamu bbanga ki? Amalamu omwaka gumu n'ekitundu. Ng'oli mu lumu ng'ofulumamukko? Mpozi ng'ogenda kulaba musawo naye ate era oba ogenda okulaba omusawo kuba kati we bituuka kalabba wali bikyukamu.
bakusiba empingo bazikusiba mu bulago ne bazikusiba mu lubuto ne bazikusiba emikono ne bazikusiba amagulu bazikusiba kati biba bikyuka mno genda n'oba mulwadde owulya nga toyagala genda kuba empingo ezo ziruma buli wotambula buti wosembula ekigere ng'esala ng'enyweza buli wosimbula boti ng'enyweza ate jjuke n'ey'omubulago enyweza so n'oba ng'oli mulwadde owulya nga toyagala genda mu ddwaliro ate awo wali obuzibu awo lumu nkoma akafaananyi ng'oli mu luumu omwo omanyi nti ngenda kukalaba bagenda kunzita life ebeera etyo omwo toba tolina kyosobola kuzzaako oba tolina kyosobola kukola okuggyako okusaba obusabe obeera kulwalira obeera mu kusaba obeera mu kusaala osala nogamba kale ekijja kikola eki kyonna ekizze katonda yakoze eki yasazeewo mwaka mulamba olwo nga baki bakulwisa nnyo nga tulire bate bagenda bakuwa nti bakuwa chance oba olina chance esimbye y'abalamuzi abataano ate era n'okutta tebamala nti bakutadde kalabba bakuyise bakutte kiseera oyinza n'okubeerawo emyaka 2 bakutokyalinga obeeramu mpaka ne bamala n'ogwa eddalu n'omala ogwa eddalu ne bamala nti kati ogudde eddalu obatawaanya nnyo kitegeera waliwo time w'obatawaanya mulimu abagwa eddalu bawoggana basula bawoggana abalwala n'alwala abala bavunda bafuna endwadde nnyingi kuba ku kalabbaako olaba batuweerako amadagala mangi amadagala ge bateeka mu mmere olwa stress kati bakubanga bakuteeramu amadagala osobole okuba nga weebaka osobola okuba nga olirakisinga kati oyinza okwebaka newebaka olunaku lulamba n'osiba nga webase kiro n'osula nga webase w'osobola okuwonera ng'emmere yaabwe togiridde oba nga amazzi tokoze eki toganywedde ate ng'eddagala era likosa obwongo litabula obwongo gwe mulumu wamalako mulumu wagwa ku kuddalu nze nalyokke nasabanga nnyo ate nali sirya nnyo mmere eyo emmere nagyewalanga ebiseera ebisinga nga nsinga kulya batuleeteranga emigaati kati nga nsinga kulya mugaati ate n'ekirala ekyannyamba embeera yange okuba nga teyakosebwa nnyo mu kkomera mukyala Hanifa Kaweya yajja okundaba bamanya nti omutaze okundaba mukulu ate batya nnyo complain kasobeera n'omuntu yenna omukulu ajja n'akulaba Mr. Sam Kuteesa ne mukyala Hanifa Kaweya babiyingiriramu wannyamba nnyo okuba nti bankenderezanga kuki ku bibonerezo ebisinga baali bamanyi nti ninayo abantu ebbali yaveno Uganda najja n'alaba gwe mukyala Hanifa Kaweya yajja n'andaba era mukyala Hanifa Kaweya yatwala maama wange okulaba Sam Kuteesa ndonga byali byamaanyi byali byamaanyi kale byali byamaanyi omanyi omusango gwe naliko nali nnyo nava Uganda najja e Malaysia yajja n'andaba bambi omukyalo oyo mukyalo oyo yajja n'andaba munoonya n'omunoonya bambi njagala mwebaza tomulabangako simulabangako mpozi mulaba bino byatambula ne Nammeeri naye mbadde ne Balamu naye simulabangako munoonya era mukyala Hanifa gy'oli njagala kulabako njagala kwebaza yambe akaseera mukyala Hanifa ke yajja nakakozesanga nnyo ngamba ngenda kubira minisita e Uganda magambe mukola ki mumpisa bwe muti munteere emmere muki nintuuka essaawa niŋŋaana n'emmere oba olina okwerwanako kuba oteerwanako okola ki oyinza obutadde abaana bangi bafiirayo abakazi bangi batabukirayo emitwe bagwirayo eddalu actually n'olaba nakobawo ne sidda mu bino bya interview ngo ate batokyalinga nnyo nga jala kusooka kola ki kulirakisinga nsooke nzireewo batokyalinga nnyo paka ate bo bakutokyalinga bagala kumakinga sure nti bakola ki bakwononera future bakwononera obuki obwongo so gwe bakutokyalinga bati empisa gye batuyisaamu bakuba tebakuba naye ofunda n'akuba ofunda n'akuba osobola okulwala ne bagaana okuwa dokita basobola okusibya olunaku lwama nga tebakuwadde mazzi ga kunywa balina entokyalinga gye batokyalinga nnyingi nnyo oba ne bakuleetera emmere bwetyo nga tebakuleeteddeeko supu wakuliisa nga omukyere mubisi okitegeera balina entokyalinga gye omanyi omuntu akutokyalingana omuntu asobola okukunyigiriza nga omulabira ddala nti yayagala kukumaliriza balina engeri gyakunyigirizaamu
nakunyigiriza nga takukutteeko takukubye ng'akozesa bikolwa byokka era abakazi abasinga eri balwadde balina endwadde nnyingi balina endwadde za pressure balina endwadde za high blood waliwo n'omukyalo omunauganda aliyo wamulekayo namulekayo actually omukyalo oyo omunauganda bamuyita mukyala Hadija Nabweteme ye yakola ki njaga bamukwata n'enjaga omukyalo oyo president amumanyi President Museveni amanyi omukyalo oyo era yamanyako ku musango w'omukyalo oyo namutolyako ne ssente za looya mbu omukyalo oyo yaŋŋamba mbu nti ssente Museveni yawa muganda we ssente muganda we mwalimba oba akolana mu state omu yamuwa ssente muganda we n'agenda n'agula ki n'agula ennyumba n'agula ettaka teyakola ki ate yamuyamba mpaka kati so mpozi n'ekirala kyensobola okusaba mbadde nsaba Museveni ayamba omukyalo oyo mbadde nsaba gavumenti ya Uganda yamba omukyalo oyo kuba omukyalo akuze kati ali mu myaka 7 bamuyitani bamuyita mukyala Hadija Nabweteme ali myaka 7 ngali mukomera nedda akuze ngamba ali mu myaka 7 bamukwata ali mu myaka ndowooza 68 mu 7 awo bamukwata ali mu 40 ate kati bamusalira emyaka 4 bamusalira emyaka 4 omukazi oyo mulwadde yalwala buli bulwadde bw'omanyi yalwala amagulu gazimba yayatika amaaso alina pressure alina omanyi buli ndwadde gy'omanyi agirina president amanyi omukyalo oyo bandibadde gavumenti ya Uganda eyamba omukyalo oyo kubanga namusangayo ali namusanga bamuteeka dda ne kukalaba naye ate kati omanyi nti kati Malaysia awo nga natera okudda 2024 akalaba bakajjawo era abascapinga abataafu abe batatta tebakyattibwa kati tebakyalina nakalaba balina life sentence bakusala emyaka 4 5 6 nobeera omwo naye tegiriiko okusalaasala tegiriiko kati nga bino ebyange wegiba 5 giba 5 wegiba 4 giba 4 oyo mukyalo gambye bamusala emyaka 4 kati which means akyalinayo ebbanga ddene ali myaka 2 kati ali myaka 2 akyabulayo emyaka nga naye kati Malaysia yakyusamu kubanga simanyi lwaki gavumenti yaffe teyamba mukyalo oyo gavumenti yandiyambye omukyalo oyo olw'ensonga nti omukyalo oyo mulwadde ate akuze ekibonerezo kye kimumala emyaka 2 gyamazeeyo anti gavumenti wano si yamusiba yeri yamusiba anti kati gavumenti ya Malaysia yasalawo yakolawo gundi nti omusibe kati basobola gavumenti esobola omuleeta mu nsi nakolera obusibe mu nsi oba gwe ensi okumusunyuwa kuba kati abayirani bazaayo abantu baabwe abali mu 10 ebbanga lye wabeerayo waliwo kukabatwala kalabba ng'obamanyi ne battibwa banga 6 nga bannayuganda baali mu ba Asia abannayuganda twaliyo bangi nga abannayuganda twali 2 fekka nze ne Mami Hadija ate twali bapya baali baluddeyo kuko ne babatta nagenda nababatta babatta ne mubeera waawo n'okumanya temumanya kuba bajja ne bamugamba kiro nti weetegeke ku makya tebakugamba nakugamba nti bagenda kukutta bajja ne bakwambaza ne bakutwala ne gye babattira just tumanya bumanya nti bakoze eki bajja basirikale balina eŋŋambo bajja ne babagamba oli bamumaliriza nti ogenda okulyanga n'abeewa bweru bagamba babirabye ku mawulire bwe bityo mbeera ki gye wayitamu mu kkomera ly'e Malaysia n'owulira nga oyagala lunaku kiro ojjukira noga nti singa nsobola okwetuga singa nfuna omugalo nsobola okwetuga nenfamu saakirowoozaako kyakwetuga naye nyinza okugamba okuva olunaku lwe nayingira mpaka lwe nvuddeyo ng'embeera mbi tewali lunaku lwe nabeerako awo neŋŋamba nti olunaku lwaliro lunsanyusiza lulungi teruliiyo embeera yekkomera enyiga omanyi okubeera nga
emyaka 12 otuula awantu wamu nga tovaawo nga tovaawo wootuula wooliira ye toilet temufuluma mukoteri byakulima nti mugenda mufa mu kulima tebiriyo ebyo ate n'okulima ng'okwegomba naye bakuwa balondemu bino gy'okolongose compound bikya abalondamu ng'okwegomba ofulume naye nakyo kibonerezo okimanyi nti obutakuwa kufuluma kumugenda kulongoosa bagenda kulima ne bagaba bakuwa genda kulima yeeka 10 tokibaamu nabuzibu just oba oli oyagala nti ofulumemu omanyi okubeera awantu awamu ate batugaa nti abasibe beeyo abasibe abasekale beeyo babasabula babakola bute abasabula abasibe abamale abasajja bokka abasajja abamale bananyini nsi abo be bakubwa balina lutaani buli mwaka balina kuba kola batya abakazi abasibe nti bamanyi bajja batwalirire obajjawa omusajja oyinza n'okulaba ku musajja babasirikale beeyo oyinza okulaba ku musajja nga yazze kukola ki mu kkomera ly'abasajja ekkomera ly'abasajja liri like 2-3 hours okuva ku kkomera ly'abakazi driving babawula naye nga abasajja bajjamu abakulira amakomera bajjamu bayingira naye ng'osobola omulabako omusajja oluyingira bw'ati nga bali ku gate eringa ndowooza 1 hour before bayingire batuuke ku bakazi ffenna batugamba buli ali munda yambala wesiba akatambaala mutuule wansi layini omutwe wansi tolina kukutamuka okutamika booti mwenna babawo ekibonerezo ekitegeeza okubeera embeeramu ly'abakazi mwekka ekibeera ate omusajja avaawa omusajja avaawa mu kkomera ly'abakazi ayitawo okuyingira mu kkomera ly'abakazi bw'aba waliwo omusajja anajja omusajja nga waliwo omusajja agenda okujja balangi boogera bakwata ekizindaalo ne boogera kati mbeera kyebeeramu nga mulimu bakazi mwekka mu kkomera embeera ebeeramu yeeyo naye era abakazi bafuna abakazi era beegira tekyetaagisa bakazi kuyingira bakazi mwebali balesbian bali ebisiyaga mu makomera si musango ogwo musango anaasobola okukuteekako nga n'abasirikale babikola abasirikale beeyo bawala asobola okukuteekako n'abasirikale bennyini babirya mubalaba babirya n'abasibe babirya n'abasibe babikola n'abasibe basibe babikola nabo tekyetaagisa nti ate oba musirikale ku musibe ekyo kiri nnyo mu bantu baabwe kuba abantu baabwe nabo bangi mu makomera bangi tutulire nga tebannaba kukusiba ogamba wali omazeyo emyaka 3 myaka egyo 3 gyomalayo myaka 3 gimalawa ngamba wabweru nga tebannaba kukusiba ne Malaysia oli okozeeyo ku bintu kuba nti nze ene Uganda nali sirina gwe nsindikira ssente zange ssente zange we bankwatira nga nzirina era we bagenda mu nnyumba okucekinga nagezaako nzijjeyo ssente zange zonna nzibwe nali nzikola nga nzeeterekera bazinjijjako bazikwata zalinga musende nga mmeka gyali mitwalo ng'ena egyaringeti mitwalo ng'ena gyaringeti ejja wano mu Uganda busente nga mmeka ssente nnyingi zisobola okubeera miliyoni ndowooza nga 6 miliyoni nga 6 oba 7 ssente zange nali nzeeterekera kuba Uganda nali sinayo omuntu asobola kukola ki kunterekera tewali muntu ali asobola kunterekera singa ssente zange buli wenzifuna nzijjako zenna sevinga nga nina wenziteeka naye we nali ntereka ssente zo nali nateeka passport yange anagenda okugyayo passport yange ne ssente zo bakola ki ne baziraba kati webakuta tebazikuddiza tebalina kye bampa anazikuwa n'akatabo saakafu nga anazikuwa emyaka emeka nozeegaana bazeegaana tebazimanyi ate oba totunulidde na ssente ezo oba otunulidde bulamu bo nawe bakuggyako obuwumbi oba tusiba otunulidde n'oba obuyina nga osobola obuba abakuta obawa ne bakuta naye tekisoboka ng'omusango gw'enjaga e Malaysia ffe bafulina tetusobola gugulirira oteeka okuba nga oli mugagga nnyo ate n'ekiranga bakumanyi nnyo nga mulimu abakumanyi abanene b'okola ki naye ffe anammanyi
n'ekirala omuntu asobola okugulira omusango ogwo ye Nansi mu China n'omumale abo bagigula era ne mu kkomera tebalwamu abasinga mu kkomera abeje emisango tuba ba foreigners fe ba Nigeria ba Iran Ukraine America England ensi yonna go kyo enjaga yeyitawo okuyingira eyitawa okuyingira mu Malaysia bantu be bagitambuza era ate ku kisaawe eyitawo era abalaba owuli abo abali mu makomera be bakwata abatafunye mukisa gukola ki gugiyisaawo. So ebbanga bamala mu kkomera bakutabata batya anti nagambye nagenda ku Court of Appeal ekibonerezo ne kiggwako nagenda ku Court of Appeal ne bansalira emyaka 17 abalamuzi bampa emyaka 17 ogisalaasala nali nakakola emyaka 8 naye nakolayo emyaka emirala 5 tufunire olunaku kkooti lwe yakuta kkooti lwe yanta oluluwa olwasookera ddala mu high court olwasembayo ng'ogenda kudda Uganda nga ngenda kudda Uganda banta ne bantwala ku deportation camp ne bankomyawo. Wawulira otya nga olwo kkooti eragidde oteebwe? Time eyo kkooti si ebeeragira ekibonerezo kiba kiwedde ku kkooti eba yalagira dde ekibonerezo kyo ekiggwerako bwe bakutwalira ku deportation camp natya I was like because eri life nali ogimanyidde temanyirikika naye gye nali mbaddemu ebbanga ki eddene kati nga ntuusa Uganda ngenda ntandikirawa ng'obula tuyagala kudda ate otuuka essaawa n'ogamba ate kati ngenda Uganda ngenda wa jjukira nti nze Uganda mama wange yali yafa taata wange yakola ki nga yafa kati nga mbirowooza oddawa okimanyi nti okukomawo nayambala na siripa za kkomera nga sirina lugoye awo nga nkomawo awo abasirikale bannonyezayo ekigoyegoye awo kyebampa nenyambala ne Quran yange nalina Quran yange nengiteeka mu kaveera wadda na Quran ne banvuga basooka ne bantereka mu immigration ndozo kumala wiiki ne mala ne bankomyawo ku airport bakutwala mpaka ku airport mpaka ng'oli mu Nnyonyi. Mu Nnyonyi wano tiketi ani agigula? Tiketi yagigula nina brother wange kazini wange yangulira tiketi eyo. Wamuku yalonga nti bantadde yali akimanyi buli kimu baali bakimanyi baali bakifollowinga buli kimu baali bakimanyi n'olunaku lwe bagenda tukubemu akafaananyi nti nga banza okutta ekibonerezo kiweddeko naye nga tolina muntu agwira tiketi bakikola batya? Allah obeerayo mpaka lw'ogifuna ate ne embassy tesobola kukuyamba naye ndowooza simanyi naye oba nze kunze ndowooza kuba ndowooza ne brother wange okwanguyira okundaga nti angulira tiketi eyo olw'okuba nti yali akimanyi nti kati gavumenti ekimanyi nti nkola ki gyendi ate nga ndowooza alinayo omulimu kati eyo kuba bwe bankwata wano we batambulirawo nga bagenda ewa mwami Samukuteesa biki Samukuteesa abamanya kati oyo kazini wange n'afunayo omuki kati awo kwe kunyanguyirawo nkole ki ne embassy ennyini yali esobola okuba nga epushinga nesisuubira kati kankigambe kaŋŋambe nti Katonda Katonda naye yali akitegese bw'atyo ng'akimanyi nti mpamu akafaananyi ng'oli mu Nnyonyi edda Uganda awo wali owulira ssanyu wali owulira nnaku? Tewali ssanyu freedom nali ngifunye naye nga neebuuza wendaga wali tolina wootuukira? Nali sirina wentuukira nali sirina wentuukira era nali sirina wentuukira naye bwe natuuka ku nakola check-in mu Dubai nenkubira kazini wange babuuza naye ngenda kutuukirawa ne bagamba kabatetenkayo batuukira imagine nga nabo tebamanyi waawe ngenda kukola ki kutuukira ne babaako awo kazini wange omulala gwe bakubira essimu ne bamugamba nti eyo abeera eyo kyengera nti Rashida atuukireko wa atuukireko eyo naye kazini wange yabagambirawo nti atuukirayo amalayo wiiki eki anoonye wakola ki wagenda era wiiki emu bwe yaggwako ye teyakisiba namu yaŋŋamba munaayo olina okunoonya gy'okola ki yali mufumbo olina okunoonya talina bifumbo bw'alina si mufumbo yali mufumbo naye baayawukana ne bbaawe
naye ndowooza kiba kibakalubi manyi beegira nnyo kibakaluubiriza oba baba balina gundi zaabwe nga tebaagala obagire nnyo baba ne private life baba ne private life zaabwe nga tebaagala ozikole ki oziyingiremu so awo we navaayo mpaka kati nitandika okuba nga nansuzaako ninawo omuwala mukwano gwange naye namumitinga awo ku airport we nava oyo kazini wange after 1 week ningendako oyo omuwala bwe bityo obulamu bwe buze bukola ki ku airport ani yakunona ani yakunona ku airport oyo yennyini kazini wange yantwala ewe 1 week ye yannona yakkiriza najja nannona ye yannona nantwala ewaka ewuwe naŋŋambirawo ogenda kubeerako 1 week so bwe bulamu bw'otambuliramu nti ogenda kuba kati Masaka eyo wani Masaka eyo waliwo omuwala mukwano gwange waliwo omuwala mukwano gwange mufumbo bwe ngenda gye ntuukira Masaka nno gye banzaala naye lwakuba nti ewaka teyosobola kukola ki kubeerayo waliyo step mother wange kuva buto bwange tetukola ki tetwakwataganako kuva obuto so mba naye saagala muyingirira nnyo kati oyiiya ki bw'obeera Masaka oba oyiiya ki oba ogendako awo mu Nnyenda awo n'ogendako mbeeramu awo ku Kiyovu mbeera ku Kiyovu ewa bwolo yatunyumizaayo ku Kiyovu simanyi actually ne Masaka yennyini sigimanyi nnyo nga bwe sitamanyi Kampala nabyerabira mbeeramu naye nga nsinga kubeera awo Kasubi owa kasisita kange lwakuba nti kale akayumba kafunda alina kaaluumu kamu kajjudde alinamu omwana we wagendera e Malaysia wali ozaddeyo ku baana I have 3 kids wagenda okudda nga bali batya abaana alhamdulillah abaana bange tebayonooneka naye okusoma kwagaana we nabakomye abo bakola ki wali obaweerera we bakusse nebiggwa tebaddamu kusoma baana bawala balenzi naye omuwala omu n'abalenzi 2 esa zino omuwala ali mu myaka emeka kati omuwala ali mu 18 nina owa 20 ne 23 tebasoma awo we baakoma bankwatira bakoma okusoma kati wabalabako ngaokomyewo nabalabako nga nkomyewo naye omanyi siina we mbateeka kati ndabako omwomu okitegeera bwengira eno waliwo omu abeera Masaka eyo omulala abeera eyo Kampala abeera newa anti we waliwo omulala ye simanyi nawa gy'abeera simanyi nawa gy'asula naye nga ekirungi kye balina nti even abantu bembuuzaako sibanywi banjaga sibonoonefu mpozi waliwo akalenzi kamu keetetenkanya nnyo kagira ne katunda ebikajjo ku makubo tetetenkanya nga wamanyi embiira tata waabwe ye omuwuliza abaana bange tata si omu tata waabwe si omu tata waabwe simuwuliza abaana bange tata waabwe si omu anti bana tolina tata gw'owuliza sina musajja gw'ompuliriza mpozi tata w'omwana omu yafa tata w'omwana omu ye yafa naye nakolako interview ne Zubeida wagiraba nzuba saagiraba ojja ogikebera ogiraba so kati okuva wewakomawo kikyoyiyo okubeezaawo obulamu amazima nti ebintu byo bikyali biki bizibu tolina wosobola kuyiza nga tolina ki nga tolina ssente ate kati emyaka gyange si gy'emyaka nti ogendagenda mu bbaala omutakuwa omulimu kitegeera sisobola kukola na mu bbaala kabe restaurant sisobola genda kukola mu restaurant kuba mu restaurant era baagalayo buwala butoto ate kuseka chips awo ne kukubeera babagoba baseka naye ate ekiro babeerako naye era ebyo byonna nanti era byetaagamu capital gwe kyoba omanya nti embeera si nnyange embeera ekyakola ki embeera ekyantawaanya naye era mbadde nsaba owekitiibwa minisita Sam Kuteesa awamu ne mukyala we ne muwala we nga bwe basitukako okunnyamba era mbadde mbasaba basobole basituke bakole ki kuba mukana ate akaseera ke kasinga okuba akaki ke kasinga okubeera ddala akazibu ddala sometime okimanyi nejjusa okujjusa batya mbulwaki nava mu kkomera
Ngolaba life yebweru nzibu. Embeera y'ekkomera mbi naye wootuuka okwejjusiriza wabweru ate waba wabi. Nojulirira eyo kkomera. Anti ekkomera weweebaka oba tosasulawo. Tosobola kukera batu tokyalinga nnyo naye weweebaka waba wabwereere. Naye gwe omanyi okuyimirira boti ne butuuka boti nga tolinawo ogenda kusula. Okimanyi nti kintuukako? Kintuukako. Olwo n'okola otya? Era n'otetenkanya n'obaako b'okubira amasimu. Nzijjawo ne kampani nkubira essimu nkubira mukwano gyange be nnali mmanyi ne bano bensanze olumu bensanze benyumiza sitole zange zibakwatako. Ogenda okulaba oba ng'akuwaddeyo omutwalo ng'akuwaddeyo 5 nga zikuteereddeko ku ssimu. Kati nga gye nasuze jjo era omuwala oyo namusanga busanzi ku airport e Dubai. Nandaba nga ndi mu siripa nambuuza nti ate guva yalamanyi nva mu kiyumba nembimunyumiza nampa ennamba ye era mbadde simukubira nga simu naye jjo namukubidde simu mugamba bambi badde njagala kujjako eyo nsuleko eyo leero nga saagala agenda Kasubi ewa sista wange wafunda obeerayo ayina akaana kayumba kafunda ngobamalako emirembe obuulira ngobamalako emirembe kati buli saawa oba onoonya wookolaki woogenda. Kwita enti kuno kuliko abasajja bajja kukola batandika nti oyo mumpe muwase omuntu osobola okuwasibwa n'osetolinga. Okimanyi abasajja batya? Ntya abasajja nnyo. Otya? Emyaka gye mmaze nga sibeera n'abasajja. Kati oba batya? Kwenze mbamanyi oba beesunga bwesunzi. Ntya abasajja. Anti emyaka gyonna gye mmaze mu kopera tebatukkiriza kutunula ku musajja mu feesi. Lwakuba nti kati kigenda kikola ki? Kikuvaamu. Kigenda kinvaamu. Kati ni naye nga si byangu. Kigenda kinvaamu ekyo ky'okubatya. Obanga oli babadde ku mikwano gyo. Si yango. Owulira nga kati wabanga musajja nti ankwano okutula naye nenjogera naye si kyangu. Kuva wavaayo tuddaga mukulozaako. Naze emyaka 13. Kozi ngo yonna emize emibi gye wayingira. Ate egyaki sina mize gonna gwe nali nnyingidde. Nkola eki? Oyagala nkola eki? Lwaki mba nina obbeesunga? Nakimanyiira nti kibaddewo ebbanga ddene. Ebbanga bamaze mu Uganda tolina? Sibawa na time. Simanyi sibawa time. Tosobola kunnyimiriza n'ennyimirira. Mpulira sina bye ngenda kwogera nawe. Ntambula butambuzi. Kabakoowa nnyo. Sikoowa. Simba simanyi bye ngenda kwogera bizibu. Ate gw'oba oyogera musajja y'aba ayogera. Kati ate nze njogera eki? Nogera nti mpaako yaawe. Kinkaluubiriza, kikyankaluubiridde mpozi mudda oba naakimanyira naye kati ate n'okulankuza nti kati ekyo nakyo kiri awo. Ate nga mu myaka gyo kale okuze oweze emyaka 4. Ngenda giweza. Tonnaba kukula. Ate emyaka egyo ekitonde ekikazi we kisingayo okubanja. Nina ebintu bingi nnyo ebindi mu bwongo ebyendowoozaako ebitanzikiriza kukola ki kulowooza ate ku basajja. So kati essaawa zino omuntu kati essaawa zino obulamu ogenda butambuza otyo paka ddi? Obulamu bwo buli mu mikono gya Katonda. Katonda yasinga obumanya kuba ye yankomyawo. Singa teyali Katonda sandivuddeyo naye engeri gye yankomyawo n'ekiddako akikola ki? Akimanyi. Tolaba kunoonyako yadde akalimu nti kanoonyeko akalimu? Nina omukono gunnuma. Nazimba akantu ku mukono nga ndi mu kkomera. Gwabaaki? Kakyako? Kano akantu kale kajja nga katini kati kannumya omukono guno gwonna. Kajja nga kati naye ndooza kyava mu kkuba mama wange yankubanga nnyo kati ate yankubanga emiggo ku mukono. Ennyama eno neekola ki? Nezimba. Kati bwembeera mu kkomera yeeyongera okukola ki? Okuzimba yeetaaga kulongosebwa. Omukono gunnuma nnyo. Sina kye nsobola kukola. Wakwata bwe kakuluma? Kannuma omukono gwonna emisuwa gyonna. Ate bonna nagendako mu malwaliro gano aga gavumenti bakusaba ssente ate seewa ssente. Nagendako awo naggulu ne basaba emitwalo 40. Ningendako Mulago e Masaka ne basaba emitwalo 60. Okajjako? Okajjako.
Ninsoka nga wa kansoke nchite. Baka kibera nga kali kumusuwa. Oba kali skin yazimba. Nina mama wange yankubanga nnyo emigo nga ndi mwana muto. Kati yankubanga emigo, yankubanga mu mikono, yankubanga mikono kuba nayo zange ngoye z'Abaganda bange nga tezitukula. Gankuba. Kati n'ennyama n'ekola ki? Kachoga kwe kava. Kwe kava. Okuzimba tuka kazimbira mu komera. Kazimbira mu komera. Lima kuno kuliko abasawo. So gwe nawe nanga oliyo ngoli dokita nga osobola okutuyambako omukyalo n'omuwa treatment n'okalongoosa akantu ako. Tukwegayirira tewali ssente. Yonna gy'oli ng'oli surgeon tukwatireko omukyalo nawe osobola akantu. Sikaani wagendako mu sikaani bazikola? Nagigendako nga ndi mu kkomera. Nagigendako era nkozesa gundi, nkozesa painkillers. Nkozesa painkiller. Ebbanga lyonna nga nkozesa painkiller. Naye kati ate sikyasobola kwoza wadde engoye. Buli we njoza ng'omukono gukola ki gusanyalala. Mba sikyagwefiiringa nga sikyaguwulira. Anyway, surgeon yenna yenna nga oli eyo ng'osobola okutuyambako kyalo ono n'obeera ng'omulongoosa akantu kano asobole okubeera nga addamu okukola. Tewali ssente, amaze emyaka 12 ng'ali mu kkomera, obulamu bwamukalobako. So tukusaba wenna gyonna gy'oli osobola okutuyambako mu nsonga eyo, tukwegayiridde jangu tuyambako mu nsonga eno. So awo tosobola ennamba yo tugeze omusajja naye ng'ali eyo ng'asobola okuyamba akantu akano akajja akasobola omuwa ennamba yo. Nsobola. Sooka osoma ennamba yo. Eri 0792 888 194. Eri 0 7 9 2 888 9 So ennamba eyo wewe wenna nga oli eyo ng'olinako ky'osobola okutuyambako ku nsonga y'omukyalo ono gy'ojja okukozesera ku screen yo. Ekirala kazi gali tosobola kukolera, tolina mulimu gw'osobola kukola essaawa zino? Omukono gunnuma. So tulamu kamera osaba omuntu ali eyo kyonna kyasobola okukukwatirako kuba embeera gy'olimu si nnyangu. Embeera nzibu ddala. Kyetusobola naffe okukolera kuwa platform engeno yo tukuwadde neyanziza. Embeera yo si nnyangu naye nti ekintu kyennina nti abantu abasinga okunda tebamanyi mbeera mwempita. Abantu abasinga nina kiri nti abantu abasinga nabo mba ntambula bwe nti tebamanyi kiki kyempitamu. Of course. Okitegeera. Some people tebamanyi nti sina nawe nsula sometimes. Wafuna muziza kisana nakwawa okusula osobola okugendayo? Ate nga lwaki sigendawo ngenda. Then tula mu kamera bagambe twana sina wakusula mu nnyamba ena yonna. Sirina wakusula mu nnyambe naye nasobola okumpawo okusula. Nsaba mu nnyambe mumpawo okusula. Suppose nsaba ow'ekitiibwa Honorable Kuteesa ne mukyala we ne muwala we ng'engeri gye mwasitukako mu kaseera ako nga ndi mu kkomera ne musituka mu nnyambe era mbasaba n'akaseera kendimu kano kazibu nnyo ddala badde mbasaba mukole eki mu nnyambe mpozi n'ekirala kyenzizzaako badde nsaba nga bwe mwayamba abantu bonna abali South Africa. Banaye muyambe n'omukyala Hadija Nabweteme mu kkomera gyali yalwala endwadde nnyingi nnyo. Omulwadde yalwala pressure, yalwala sukaali, yalwala endwadde nnyingi nnyo, yazimba amagulu. Ate nga kati essaawa zino nti gavumenti ekyasobola okukola ki okumusaba Malaysia n'ekola ki n'emuzza kuba ensi endala ziri mu kuzaayo abantu baabwe. Ensi endala ziri mu kusaba abantu ne bakola ki babaza. Iran yazzaayo dda abantu baayo, Ukraine yazzaayo abantu baayo okuggyako Africa etana mpozi Kenya eri mu process y'okuzza abantu baayo awamu ne Guinea naye eri mu process naye Uganda terina process yonna wezekoze kuba omukyala nakati atera nansindikira message nakubira ku mutabani wange
essimu mpozi n'ekirala mbadde nsaba abaana bamukyalo oyo Hadija Nabweteme bankubireko ku ssimu njagala kwogerako nabo ate nekyaba abaana kye baba bamanya nti mama waabwe tali mu mbeera ki tali mu mbeera nnungi mama waabwe mulwadde yalwala ate ng'akyalinayo emyaka mingi okuba nga akola ki afuluma ekkomera obaka obusembayo bwawamu ne Uganda asuubira okugenda e Malaysia banaye abawala abagenda e Uganda abagenda e Malaysia mwebala abantu bemisanze mu makubo abantu bemisanze mu nnyonyi omuntu n'omusamunyo kuba nzize emisango mingi nnyo egize nga ndi mu kkomera ng'abaana babawa enjaga nga ne mu nnyonyi bagibeweramu naye nga agimuwadde takola nga bagimuweramu ne bamuseetinga n'ayingira banaye enjaga mbi nnyo njaga musango mubi nnyo nayita mu bintu bingi nnyo ebimu byesoogedde byesimazeeyo naye nayita mu mbeera ey'okubonaabona nnyo kati mbadde nsaba abaana Bannayuganda beebeereremu n'okuba okwesiga Abanigeria baleme okwesiga Abanigeria mbalabaawo ntera okukwata ku simu ya sister wange oba mikwano gyange nimbalabaawo ku TikTok babeerawo ko bafumbirwa Abanigeria banaye mwebeeremu n'oba bafumbirwa Omunigeria weebeereremu Omunigeria si ye muntu omwangu Nigeria muntu naye nga gwe kiwagira Omunnayuganda okufuna agenda mu Malaysia nze wemba nze so akuwagira Munnayuganda agenda Malaysia ku kye nalaba e Malaysia temulina kye mugenda kukolayo e Malaysia tewaliyo kiriyo mpozi n'ekirala kyensobola okugamba nti abaana abawala abakulu ogw'amalaaya nabo beebeereremu nnyo nti bamalaaya bakozesebwa nnyo mu nsonga ezo ez'enjaga n'ebintu ebirala so abaana ababuwala mwebeereremu nnyo muleme okuba nga mwesigaŋŋana abantu bemusanze abasajja bemusanze omusajja akututa asobola okukukwata n'akutwala mu nyumba mugenze tolina kyomanya ate n'ogenda n'osanga nga mubaddemu enjaga poliisi nejja naawe nekola kera abaana abo mwebali waliwo n'omwana Omunnayuganda adde bamukwata era emabegaawo naye era nti ekyamuyamba nti lwakuba nti Uganda tetulina likodi eyo ey'enjaga nti era yateebwa so oli yekka gwe nasoose okunyumiza waliwo n'omuwala omulala ye bamukwata era n'ebbogo mu nnyumba nga mu nnyumba mulimu enjaga naye ekyamuyamba nti yali malaaya yeewozaako nti yabadde azze kukola ki kola naye e Malaysia Oba malaya ate gye emirimu egikolwa wali emirimu emirala e Malaysia wali emirimu emirala bagamba nti oba ogeza mu supermarket simanya okola ku reception tebalimba ate n'oba okolera omumale mu abaana abo baani abo baleme kulimba nti Malaysia waliyo emirimu mu Malaysia n'omumale tasobola kusasula gwe mu Africa olaba tebasasula ba Philippines be bakozesa tebasasula ba Indonesia ba Myanmar abaana bangi abazze bansanga mu makomera kuba mbadde embeera mu baana bangi ab'enjawulo mu mawanga mangi ag'enjawulo ekitegeeza waga nti nagendako e Malaysia ngumanya nti yeetundako kati ate oba wagenda kulayo ki waliwo omulimu omulala e Malaysia kusiba nviiri otuukayo eyo n'obiyiyayiya ebyo naye nga bulina okuba nga ogenze kukola ki kola kweryamu kwetunda teriyo mirimu emirala Malaysia mpazi n'ekirala abaana ab'obuwala bannange obwamalaaya abaana ob'obuwala obwamalaaya bubi obwamalaaya bubi butya abaana bagaggawaliddemu abaana bagaggawaliddemu ani abaana twalaba ku TikTok bavuga nti abaana ku TikTok balaba abasinga 80% bwe balimu abaana bavuga emmotoka nga gyayina ng'ayina kyekirala nga gyayina mpozi n'emizigo gyabwe gye bapangisa egy'obukadde gy'empulira kati nti bapangisa emizigo gy'obukadde till when anti buyina time ogenda kutuuka mu 40s nga tewakyali akugula bakola n'ebirala tugezaayo zimba ya buyimba bwayo taddewo kizibu nze nina omuwala gw'omumanyi akoledde obwamalaaya emyaka n'emyaka mumanyi it's my best friend ng'ali wano Uganda kati yakomawo Uganda yazimba ennyumba yagiteekako ssente nnyingi ssente zazimba ennyumba eyo awo yagizimba Kyengera ssente zazimba ennyumba eyo Kyengera zali zisobola okuzimba kalina naye nga omanyi ssente z'obwamalaaya nti akola bwasindika baalya tebaalyako katini baalya naye ne bamuterawo kye bakoze eki ekiyumbayumba kye bakoze kye bamuterawo at end up nti bajja ne bamugamba at end up after like 10 years ne bajja ne bamugamba nti wano wagula mpewo okitegeera sente z'obwamalaaya yeyo ssente yaki kyengezaako okugamba ye ssente yaki ey'obwamalaaya abamalaaya tebeerimba
obwamalaya tebulimu ssente, obwamalaya kyekikolimo ekisinga okuba ekibi. Obwamalaya bulimu ebyo kati nga bwogaa nti bavuga emmotoka bambala engatto ennungi ne bambala engoye ennungi. Yes, ebyo byayogerwako kuba byayogerwako mu Kurani saakiraba ko naye mu Bible mwekiri awo mu Isaya nti malaya alikolerera engoye engatto awamu n'okulya obulungi. Kintu kye neebuuza nti watuukira okuzimba ennyumba basajja meka ababaako bakwebaseeko ng'okola omulimu ogwo? Abasajja baba bakwebaseeko ate obeera malaya era abasajja baba bakwebaseeko bwebo. Malaya n'atazimbye ennyumba yeebakibwako abasajja bangi. Olunaku nga bameka? Kati ate wekituuka kati wano e Uganda abasajja ababbula tebakola ki tebalabika. Naye kati olaba e Malaysia nti omuwala olunaku ng'asobola okukozesa abasajja 7 oba 8. Kisoboka? 7? Mulimu n'abakozesa 10. Nga yokedde bw'ati ng'ali mu kutambula kondo ku kondo, atambula apartment ku apartment. Kati waliwo kondo z'Aba-Africans erina floor nga 10 ate erina gundi erina ABCDE paka ku D paka ku G. Oshegenda n'ava eno nadde nga watu onoonya ssente. Totuuka wansi olina okubapuukirira. Manya muddugavu nga nakusabula essaawa eza. Nogenda nokumala nasabulayo essaawa eza. Essaawa 2 nga zaki? Essaawa 2 ebyakampi? Ebyakampi birako essaawa 2. Omunigeria yakuba akampi? Omunigeria biba byakampi tebiba byakawa. Batugamba nti Omunigeria akampi kabako ka ssaawa nnamba. Anaabikugamba akampi tekaba kasaawa ezo anti naye aba alina okumanya waakoma kuba ssente zaba yakuwadde era waba yakuwadde ssente ennungi bali abalala oba tobanoonya. Akampi kabamusawa nga mmeka? Tukireke kati nkubamu akafanya kati abasajja banyuma obumpi nga bumalu sekendi zeeza. Sekendi ze ziba zimala naye nga si mu Nigeria. Batugamba mu Nigeria simanga Cameroon. Omunigeria mukambwe ennyo naye mu time eyo kati wano okugambira okozeseza abasajja anti obeera ne limit olaba ng'ofunye abakambwe ennyo awo ng'okola ki oyo ng'omuta ng'okita ng'owummula naye waliwo osobola okufuna nga olaba bwogwamu omusajja ng'ali bw'ati gye bali ng'omuleka wakuyuzayuza manyi naffe balabye ebizibu. Bamalaya balaba ebizibu bingi nnyo ebiri mu bamalaya. Naye nga bajja bali omuntu ng'alina kuva wano paka nga wano. Nesimulabanga olwo tugamba gye bali bali abo abasajja batono ngaako kwolaba nkeke nga njala katega mukazi anyumize naye baalo kalokole nnyo kalokole era ku Bible tugenda okankeberera bannaye njagala kulaba ku mukyalaani Fakawooye oyo tutamunoonya tumunoonyeeko olabe tumunoonyeeko banalaba interview eno pozi na bonna abalaba interview yange banyambe bapushinga interview yange netuuke ku kozi ono muwala wa gundi bamuyita n'erinnya lye muwala wa Sam Kuteesa. Omwana oyo alina omutima omulungi bambi yambeererawo yansindikiranga Embassy okujjanga okundaba. Actually ye yasinga okubeera nga ndeetera okuba nga Embassy ejjanga okundaba. Embassy baali tebafaayo naye oyo omwana bwe yabiyingiramu mukyalo oyo bangambye etisa Minister of Finance kiyinza okuba nonze simumanyi muwala wa Sam Kuteesa yali yeesimbyewo ku bwaki Muruyani oyo yali yeesimbyewo bangamba yanjirawo nnyo omubiri bambi sadioze bakibaga wanupo kati Kuteesa muwala wasobola okuba wanupo wa NRM bambi yanjirawo nnyo ekiboyogo basembabwe si sembabwe yali bangambye Museveni yamuwadde obwagundo bwa Minister of Finance. Oyo muwala alina omutima omulungi bambi yambeererawo era baŋŋamba nti oyo yakubeererawo yasindikanga Embassy okujja okundabanga yambadde mumusaba naye ambeererawo akaseera Mushererule oba tuwendabanga wano ye Mushererule na ane Mushererule ane Sharon oba Sharotesi naye Sharotesi Mushererule si mukamuwooze mukyala muwooze anyway
sagala nnyo kugira naye utunde ku Google kuno bandeetedde naye nga onalabako interview kano bakaposhingi so twagala okuwumbawumba webaze ku bantu abakubeeredde kuva wakomawo. Nebaza nnyo abantu mwenna abambeereddewo mukwano gwange ono ambeereddewo yampadde n'olugoye n'olwenyambadde bambi leero yampadde n'olugoye yampayo ne ku ngoye awo nga naakadda nga sirina kyawakomala yansanga ku airport nampayo engoye nande bwe twajja bwe natuuka e Uganda ne mukubira essimu nampita nampayo bbaga y'omungalo nampayo sharia zaalinga 2 mwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala webale kumbeererawo namwenna abambeereddewo akaseera kano konna okuva we nakomawo mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kumbeererawo mpozi ne ŋŋamba mama wange nti na mama wange eyankuza eyambonyaabonye nnyo talaba interview nalowooza nti waliwo eyansindisa okukola interview eno interview ngikola ku lwange sigikola ku lulwento olw'okuba mama wange nkusaba interview ngikola ku lwange tobaako omuntu yenna gwokola ki gweweekwasa kuba nakola interview ne Zbeda n'agamba natandika okugamba abantu nti baŋŋambye ngende nkola interview kuba ndowooza yalowooza engeri gye nava mu kkomera obwongo sikyakola ki sikyalina nti bamanyi nti mu kkomera baatuyisanga bubi nnyo so mbadde nsaba abantu oleme kwesiba ku bantu nti baŋŋamba genda okole bwoti genda okole bwoti nze okujja wano mu kamera noonya buyambi kuba ate mmwe nga famire yange temulina kyemukola ki kyemusobola kunnyamba. Anyway, kwa SBF Media tugusa ensonga emboozi ndowooza ogiwulidde banafu abanairo agro industries tuteramu akasente bakwera eŋŋano butto ne saboni bonna wonna bw'osanze eŋŋano ya modern oba eŋŋano ya nairo gulaba oguze butto wa modern oba butto wa nairo babeera batuteekamu akasente tubeebaza nnyo mukyalo no yeetaaga buyambi namba ku screen ko kweri nkubireko tutaga nti tunoonyayo sajoni yenna ali okumpi asobola okubeera nga amuyambako okuba nga mulongoosa akawunti kana akakumi ku mukono sikaani mbuzi akolebwa nga just ennyama so kyemmanyi basajoni buntu butono tulina bafaani baffe kuno eno osologa nti ajje mulongoose tujja kusanyuka nnyo nga tufunye ofa eyo naawe gwe wenna nga oliyo ngaosobola omuyiyizaayo kyona kyomuyiyizaayo talina waakusula era butezi mikwano gye obulamu bwe kagamba byasiraana kati nnyo nga tuwumbawumba befo nga tonnagenda Malaysia ono Uganda wali okola ki? Uganda nakolako mpozi Mowino nakolako Mowino ne bigaana Mowino nali nkola nga bampa obusente butini nga tebumala transport ate nalina abaana nimbaako emirimu embi gye nayingirira gye navaamu nenkola ki nengene Malaysia tuyogereko. Anyway, so byebyo bwe bulamu bwe tutambuliramu naye nga gwali eyo omwana ow'obuwala nga bakunnyonnyodde waliwo emirimu gy'otalina kuyingirira era n'akatono naye ogenda kufuna emirimu olina kyogenda okulagawo nti kino kifunye omulimu ogwo. Se muzukulu wa Kabajja kwa SBF Media tugusa ensonga beere bulungi mweraba. You wanna make tasty food and serious. You want to do that doesn't steal. Come the ding one no ya nai. Sika de butto one nai. Nairo agro ya sika. Sika de butto one nai. Kan the ding one no ya nai. Sika de butto one nai. Kan the ding one no ya nai. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.